Ampuliriza kuramusiza konyo yanajyo sinzo kuliriza mandu sokina na mwenda akatonyeza biri CBS FM Radio Buganda Radio Sabasajja Kabaka Radio yabavubuka abamulembo mutebi edakika ziri 12 zokka zimaze okita kusawa M yakamugezi korona ku lwalero program kirizo bagana mwamanyire ensonga ezenjawulo ngabo zitambula maaso munsi nozitegeera era n'otambula n'okumanya ng'otegedde ebintu nga bwe bitambula. Nze Kalule Lameka kulamusaako ku lunaku luno olwokubiri ennaku z'omwezi 29 omwezi guno nagwo essaawa ina tugukuba olukumutwe ate tuyingira omwezi ogwokutaano. Bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo mu Canada ab'ekibiina ekya Liberal bali mu kucaccanca oluvannyuma lw'okuwangula akalulu era omukulembeze Mark Ssaabaminisita bw'atyo obukulembeze bwe kati bwakweyongerayo. Ab'ekibiina ekya Conservative bategeeza nti ebivudde mu kulonda babitegedde era babirabye ne bagenda kwongera ate okubyekenneenya kubanga kyakuyiga kinene nnyo gye bali. N'ebirala bingi bikoze amawulire ebweru w'eggwanga. Bwe tudda wano mu bingi bikoze amawulire ab'ekibiina kya DP Ssenkagale wa Robert Mao era minisita w'ensonga z'ebyamateeka ne Sigeddamuzi ategeeza nti batadde obutakkanya bwabwe ku bbali kati bakwataganye bali kimu n'omumyuka we Honorable Fred Mukasambidde era mu kweteekerateekera okulonda obukulembeze bw'ekibiina obujja Robert Mao ategeeza nti kati Fred Mukasambidde yagenda okukulemberamu okumunoonyeza obuwagizi kalero nabo enteekateeka bwetyo batabaganye ku lw'obulungi bw'ekibiina kyabwe ekya Democratic Party. N'ebirala bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo. Tugenda kubeera mu nsonga za byabulamu olunaku olwaleero abagenyi abasukka tugenda kwogera ku club foot ate essaawa ey'okubiri tulina aba ministry y'ebyobulamu ku nsonga ez'enjawulo ez'ebyobulamu eziri mu ggwanga. Nina mwami Muwonge David wa byabulamu mu Bwakabaka bwa Buganda. Sebo tulamuseeko. Neyaza sebo amanya lweri nyanze Muwonge David nga ndi mukwanaganya wa byabulamu mu Bwakabaka bwa Buganda. Nsanyusa okubeera wano olunaku olwaleero. Obuvunaanyizibwa bwo butuufu buli ki bw'obanga obulambuludde? Mu Bwakabaka bwa Buganda nvunaanyizibwa okuyamba ku minisita w'enkulaakulana y'abantu okuteekateeka n'okuteekerateekera Obuganda ebyobulamu. Okay. Muno mulimu okuteeka mu nkola ebiteeso nga bwe bibeera bizze okuva mu lukiiko. Mu lukiiko omwo muli batu Ssaabasajja alungamya n'abakiise okulaba nga tuteekerateekera Obuganda ebyobulamu obusookerwako ate nga bwa mutindo. Tuteekateeka ensiisira z'ebyobulamu mu bitundu ebyenjawulo, tuteekateeka emisomo egyenjawulo ku ndwadde eziri mu bantu baffe. Tukwanaganya emirimu egya gavumenti eyawakati mu byobulamu ne bajja gye tuli okubayambako okusomesa n'okutuusa ebyo eri abantu baffe. Ebiseera ebisinga abantu bayinza okugaana program ebyobulamu ereeteddwa central government olw'okwekengera naye ate nga bwe bajja gye tuli twogera olulimi lwe lumu. Baganda baffe bannyinaffe bwe tubawa obukakafu abafuna muli amaanyi okukakasa nti no gavumenti byebeere baleetedde si bya bulabe era batukozesezza nnyo okulaba nga tutaanya embeera n'ebibuuzo ebiri mu bantu baffe era programs ezo ne services ne bazettanira. Kwegamba tulina emirimu mingi. Okay. Yes sir. Emabegako tuzze tukola programs ez'enjawulo wano nga Obwakabaka bwa Buganda bwakwatagana ne gavumenti mu kulwanyisa ekirwadde ekyazamufuula club foot era tubadde tubeera na basawo okuva mu Bwakabaka ate ne ku ludda olwa gavumenti. Bye tugenda okwogerako n'olwaleero mu programs zaffe ezimu eziwumbawumba naye zamufuula oba club foot waliwo omuntu atakitegeera nga yasoose ku kiwuba lwaleero omulala ng'akiraba naye nga takimanyi bulwadde ki buno? Zamufuula mu lufuutefuute ekimanyiddwa nga club foot bwe bulemu omuntu bw'azaalibwa nabo. Zamufuula takwata muntu mukulu wabula omwana ono
azalibwa n'ebigere nga biringa obujiiko nga byeweta erinnya eryo erya Zaamufuula tulikozesa wano mu Buganda naye ng'ate mu mawanga amalala oba mu bitundu ebirala ebitwetoolodde amannya mangi ge bawa obulemu obwo. Wano mu Buganda Zaamufuula kiwanuuzibwa ku kulowooza kw'abantu nti nno empewo ze zireese ebigere by'omwana ono nezifuula so kwe kulituuma erinnya eryo naye ate ojja kwesanga era mu Buganda wano nga waliwo abamu ababiyita obujiiko obugere bw'obujiiko then bwogenda mu Basoga balina amannya ge bawa then ne mu Mambuka eyo waliyo Bwodongo n'abalala amannya mangi ne wano mu Buganda tutwale erinnya eryo erya Zaamufuula kubanga lyerisinze okumanyibwa. Obulwadde buno bweyoleka mu biseera ki? Omwana ono nga yakazaalibwa abasawo kibakakatako era n'omuzadde oba omuntu yenna avunaanyizibwa ku mwana ono okumwetegereza tusobola okutegeera omwana oyo amangu ddala nga yakazaalibwa nga ebigere bye biri mu mbeera eyo. Tekirinda myezi nti oba 3 oba 4 wabula tukirabirawo ng'omwana ono yakazaalibwa ng'ebigere bibiri bwe bityo. Tumaze akaseera nga tugera ku bulwadde bwa club foot. Ampuliriza nti musonga bakugenda nti omwana azaalibwa ng'ekigere paati yandibadde etunula ku ttaka nga kitudde bulungi ate kyewese ne kikola engeri y'akajiiko ne kitunula waggulu kati olususu luno ate olwandibadde tunula waggulu lwo ne luba nga lwe lutunula wansi ekigere ekyo ne kyeweta bwe kityo kuliko abamu be mulaba nga baakula naye nga embeera bwetyo bweri. Musawo ebbanga lye tumaze wano nga twogera ku Zaamufuula oba club foot wansi eyo obubaka buli butya mu bantu kuba kati gwe babeeramu? Neeyanziza nnyo. Nja kusooka okwebaza abantu baffe naddala abakulembeze mu Bwakabaka emitendera gyonna okuva ku ssaza Gombolola Miruka n'ebyalo. Ekyamazima tugezezzaako okusomesa nga tutuukirira abantu baffe abo gye bali era n'ababadde bawuliriza rediyo eno ey'obujjajja abavubuka b'omulembe Omutebi bongedde okumanya n'okumanyisibwa okusomesa kuno era babadde basaale okutuzuulira abaana abo abamu be bakweka mu maka gaabwe. Abantu bakweka abaana bano olw'ensonga nti abamu olw'okuwanuuza nti no mpewo bamanyi n'okubakolera obuyumba era ne babeerawo ne beejaga nnyo empewo zaffe zikuŋŋaaniraho empewo zifu kati naye olw'okusomesebwa kuno abantu bagenze bavaamu endowooza eyo era abantu baffe nga bwe nkutegeeza nti n'obukulembeze bwaffe okuva ku ssaza paka wansi ku kyalo tugenze tubasomesa bagezezzaako okutuukirira abantu baffe abo era be bategeezezza abaana babaleese tubakozeeko mu bitundu eyo abaana gye babadde ate nga tebabaleeta mu malwaliro tufunye abaana abasukka mu 6 mu bitundu Greater Masaka. Kyewuunyisa era bwe tunaafuna omukisa kubanga waliwo omukyalo omu ali mu kkubo tumusuubira okujja wano mu studio okutubuulira yali alowooza ki ku bulwadde buno era bwe baamutuukirira kiki ekyaliwo tumusuubira okujja okutuwa testimony eyo. Naye nga ekyamazima abantu bagenze bakyusa endowooza olw'okumanyisa kwe tukoze. Twebaza ministry y'ebyobulamu eya wakati nga bayitamu Walimu Club Food Project olw'okuwaayo omuwendo omungi okutusobozesa okumanyisa abantu baffe ku bulwadde buno. Tweza tuyanzege musawo muwonge David naye kakati tukoze tutya okwongera okufefeta abantu mu byalo eyo kubanga kuliko abamu abateekayo babeeranga tubayite nga balinga beagenti mu bitundu ebyenjawulo nti bwe muzuula omwana ne muzuule bakijjulula tegeeza mwami Kasozi
we mutitemaye agent waffe mu kitundu kino omulwadde oyo ajje tubayina abo tugeze tubasimba mu bitundu ebyenjawulo mu bitundu ebyenjawulo nga bwe twabategeeza nti nno malwaliro agasinga ga regional referral obujjanjabi buno bwe buli tugezezzaako nnyo okulaba nga tukozesa ba VHT oba abasawo baffe ab'oku byalo nga balina ne ka motivation akatonotono kabaweebwa ate era n'abazadde bano oba abantu abalina abaana abalina ekizibu kino nga babazudde nga tebasobola kutuuka mu malwaliro era bwe batutegeeza nti omuntu ono alina omwana naye n'okutambula okuva gyali okutuuka mu ddwaliro kizibu tulwadde tukola enteekateeka okulaba nga tubatuusaako essente oba ne beewola ne batuuka batuleetera omwana ne tumukolako nga tubaddiza ensimbi ze bakozesezza okusobola okutuuka mu ddwaliro so ekyo kituyambye okulaba nga tuwabeerawo kyekwaso kyonna kyonna era programu yaffe eno tugezaako okulaba nga bwe tuzuula omwana yenna tuwabeerawo kiziyiza mwana ono kutuuka mu ddwaliro okukolebwako otuge nti omwana ajjanjabwa okumala akaseera omwana ono ajjanjabwa okumala akaseera nga azuuliddwa ate era bw'atumusanga nga mwana muto nga tanaweza myaka 5 ate ekyo kyanguyira ddala kubanga tewaliwo kusala kwonna wabula okukozesa bite biseminti byetukozesa nga tugezaako okunanuula ebinywa bino okudda mu nteeko zaabyo nga biteeka okubeera teweetaaga sajjale era omwana ono waweereza emyaka 3 okutandika okutambula nga era ateredde facilitation ono mumumuwa kuba tugenda nti singa omwana baba muleta mu ddwaliro muddukira omuzadde ku ntambula n'ebirala facilitation abeerawo okutuusa omwana lwawona bwe tuzuula nga omuntu ono abadde teyeesobola facilitation tumuwa paka omwana ono lwawona mupimira ku kintu teyeesobola era wabaawo abantu ku byalo betubuuza ebiseera bisinga obukulembeze bw'ekyalo bwe butukubira amasimu ne butubuulira embeera ne tutuma abantu baffe abali okumpi ne bagenda ne bakola ki ne balaba embeera era osobola okukizuula ampuliriza oli kumando so dakiika zigenda mu 25 zise ku ssaawa eyakawungezi kaliro programu kkiriza obagaana nze Kalule Lameka musawo mwonge David mukanaganya wa byabulamu mu bwakabaka bwa Buganda ensonga zikuwadde tuli ku Club Foot oba zaamufuula naye nkujukiza Ntabula Properties Limited company etunda mayumba n'ettaka eri ebyapa ate nga byabwannannyini balina estates nnyingi mwera Kakiri estate ku Hoima Road ziri ku $16,000 okutuuka ku 2 Nampunge Kakiri Hoima Road $16,000 okutuuka ku 20 Namusera Mawombwe $25,000 okutuuka ku 3 Bukalango Prime Estate mita 10 okuva ku Main Road $3 okutuuka ku 35 Bombo $15,000 okutuuka ku 17 Gayaza Busukuma kilomita 2 okuva ku Main Road $23 okutuuka ku 25 amasannyalaze n'amazzi weebiri ebbeeyi eyo ejja mu nsawo yo ate nga n'ekibanja mpula kkirizibwa gende nasana ku masitowa osobola okwekwata poloti yo mu bwangu era okumanya ebisinga wobakubira ku simu ne mwogera ebigambo essimu eri noti 7 noti emu 942 noti ne 3 oba noti 7 noti emu noti 5 4 Ryan Air Cargo bakugu mu kukutikira emigugu okuva China, Turkey ne Dubai. Batikeja group ejenese kinomu bakozesa nnyonyo okutuuka Uganda bakuguliza ebintu okuva mu katale bakunoonyeza akatale k'ebintu byagala okugula bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku hoteri n'okuva ku hoteri okutuuka ku kisaawe okwongako okukutambuza mu butale obw'enjawulo bakufunira invitation letter era basobola n'okukuguliza ebintu gagosinzidde eno nolagiriza ne bakugulira emmali ne bagiweereza balina n'abakuvunira oluchayina ng'ogenze mu katale baweereza ssente eriyo gwayagala okugulako ebintu ekyo nate bakikola ku bwereere kati n'ogwo omusuubuzi beeyune onyumira empeereza yaabwe tasangika basangibwa ku BBC Building room N212 opposite Bank of Africa na Bugabo Street essimu kwokuba eri noti 7 noti 152 351 noti 7 noti 152 351 2FM ampuliriza Emmanuel Sokoli dakiika ibula 27 tuyingira ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero nagenda nti ku ssaawa 2 ez'ekiro tugenda kubeera ne bannaffe okuva mu ministry ebyobulamu ate era ne mu nsonga zitandikiddeko era nazo za byabulamu musawo muwonge tukyali naawe ampuliriza tulindayo waliwo omusawo gwe tulinda ajja omu ku bajjanjaba abaana bali mu mbeera eno
naye jamu akyabakwatidde walawalako so nga aliwo n'omuzadde era alina omwana ali mu mbeera y'emu eyazaamufuula era y'omu ku bagenyi baffe betubadde tusuubidde olunaku lwaleero bagenyi basatu naye bali jamu akyabakutte naye nga nkyali ne mwami muwongo ono zaamufuula ono mpozi zajjanjabirwa mu malwaliro ki? Neyanza nnyo nga bwe nabategeezezza nti n'amalwaliro gonna ga regional referral tugeze Masaka, Kayunga, Kiboga, bwe tudda eno mu Gombe gonna ga regional referrals obujjanjabi buno weebuli ate era n'amalwaliro ag'obwannannyini aga mission nga Mengo nga Lubaga gonna enkola eno Nsambya obujjanjabi buno mwebuli ku nkola eno okuyamba omwana ono ku bwereere era omuntu bw'atuukayo tukimanya amalwaliro aga mission osasula consultation naye ku nkola eno eya Zamufuula tulinawo abasawo baffe era omwana bw'omuzaalira mu malwaliro ago abasawo bamwe bamukolako okwekebejja kuba buli mwana nga nabategeezezza nti omwana nga yakazaalibwa amangu ddala ate era kikulu nnyo tuzaalire mu malwaliro omwana bamwekebejje okumuzuulako obulemu bwonna si bwazamufuula yekka wabula bwannakimu n'ebintu ebirala bingi omwana byayinza okuzaalibwa nabyo ne tubizuula nga twakamu nga yakatonnya ku nsi era ne tusala amagezi agamukolako either mu ddwaliro eryo mwali oba okukola lifaalo okumuweereza mu ddwaliro wabeera asobola okukola ki okujjanjabibwa ng'obudde bukyali so amalwaliro gaffe gonna mu Buganda ga regional referral enteekateeka eno oba enzijjanjaba eno ey'okutereeza abaana bazaaliddwa ne Zamufuula mwebuli ate era enkola eno teri mu Buganda wano wokka wabula eri national Uganda yenna bw'ogenda erira bw'ogenda Kiryandongo bw'ogenda eggulu luddawa yonna oba okyaddeyo olunaku lwe bakugamba okuddayo mu ddwaliro omwana ono okumutereeza ne lukusanga ng'oli wabweru wa Buganda todda okugamba mbukanzireyo e Buganda gye baamukolerako ndyoke nfuna obujjanjabi nedda neyo ewalala wonna w'obeera okyadde olunaku ne lukusanga nga omwana ono wakuddayo w'omusawo oli waddembe okukyama mu ddwaliro eryo omwana ono n'akolebwako kubanga enzijjanjaba y'emu Zamufuula ow'eggulu tayawukana ne Zamufuula wawa we Buganda erinnya lye lijja okukyuka lye babiyita naye nga obulwadde busigala bwe bumu ojja kusanga eggulu nga omwana bamuyitisa Odongo olw'okuba alina ki Zamufuula ate eno nga tumuyita tumuyita erinnya lyonna nti oba mulemu oba obulwadde bwa kajiiko naye nga enzijjanjaba esigala y'emu so tujjumbire amalwaliro ago aga regional referrals Mulago which is national referral era obujjanjabi buno weebuli gye bajjanjabira amagumba okumpi n'eddwaliro lya Taso Mulago naye nga ne Kosu ku Lwentebe eddwaliro eryo liri specialized mu kujjanjaba n'okutereeza amagumba obujjanjabi buno weebuli n'Embaale ku Chua gye bajjanjabira bano abaana b'emitwe so nga bwe nabategeezezza nti nno omwana bw'azaalibwa mu ddwaliro tumwekebejja okuzuula ebintu bingi n'obulwadde buno obw'abaana abazimba emitwe nabwo bye bimu ku birwadde congenital abnormalities omwana byazaalibwa nabyo otugambye nti mu malwaliro ne gano agayise ga mission hospitals naye amalwaliro gano oluusi baba nga bagenda okuadmitinga omulwadde ng'agenze mu ddwaliro oba ndwadde ki oba ndwadde ki wabeereyo akasente k'osasula ne bakuyingiza mu system mitwalo bagiba abundooza mitwalo giriba 11,800 okuyingira mu system kaakati noono Zamufuula omwana wa muzaalidde iri eri Kiryokya ajje naye ekyomukisa omulungi nti nno Kiryokya waliwo eddwaliro erya gavumenti eriri okumpi naawe Kyantungo asobola okugenda mu eryo naye bwe kyesanga nga kibayitiriddeko nga balina omuntu waabwe abategeerera ayinza okubazzaamu amaanyi kubanga omwana ekyamazima bw'azaalibwa n'obulwadde buno kitiisa
era ebiseera bisinga n'abagala n'ababiri wabeerawo ensasagge buli omu n'atandika okusonga mu munne byewammwe biki ebintu bwe bityo kati bwe twesanga nga tuli mu mbeera eyo omuntu waffe ono oba omwana omuwala ne bamugjayo eyo ne bamuleeta e Kampala ne twesanga nga tuteekwa kugenda Mengo mu ddwaliro ly'e Mengo waliwo entegeeragana eriwo era bwe tuyingira mu ddwaliro eryo ng'ekitututte kujjanjaba oba kutereeza za mufuula mu system omwana ono bajja kumuteeramu ku bwereere kuba enkolagana wakati wa gavumenti eya wakati n'eddwaliro ly'e Mengo weeri tetwagala kintu kyonna kiyimirira wakati wa kutereeza mwana ono abazadde babeere bagumu nga kyekimututte kumutereeza za mufuula tebagenda kumuggyako yadde ekikomi omwana ono singa abazuuliddwa tugeze nga tugenda nti kirungi nnyo omwana okumuteeka ku bujjanjabi buno ng'akyali muto tannabakweza mwaka oba myaka 5 kale katwale nti tannabakweza mwaka bamuzuuliddewo okumujjanjaba n'awonera ddala kitwala bbanga ki kisinziira ku byetutegeeza omuzadde ono ate era n'abigondera naye waweereza kubanga Lameka omwana ono binywa bibeera byakoze ki byewese ate era omwana ono akula buli dakiika eyitawo wabeerawo progress mukola kye mu kukula kwe kakati bwe tujulula okweweta kuli okw'ebinywa bino nga tutadde mu plaster ne tumugamba nti no mu wiiki mu mwezi gumu akomewo tumukole ki tulabe biri bitya tujja kwesanga nga akagulu oba akagere kali ke twateekako buplaster bwaffe nga kakyali kampi bwe kati nga kayongedde okuwanvuwa tetujja tujja kujjako biplaster ebyo ate twongereko ebiki ebirala so waweereza emyezi 6 emirundi 6 sessions 6 wajja kubeerawo enjawulo y'amaanyi kakati ekiddirira nga biplaster bino tukyamuteeka mu plaster okujjako okumwambaza obugatto buli bwetwabalaga bwakyuma bulina ekyuma naye nga bukola akabaliga nga bwabeera yeebase nga bwabeeramu ekiro naye emisana ayavula akola ki tabubeeramu naye ate bwe butuuka ekiro nga yeebase nga tugamba omuzadde ng'amwambaza obugatto obwo bwakabaliga ng'abubeeramu bulina n'ekyuma ekimunaanula n'abeera mu kabaliga bw'ati kati okumala era ekiseera nga era tumukomyawo mu ddwaliro tugamba omuzadde amukomyewo mu ddwaliro tulabe ali atya kati omuzadde ono bwajjumbira mu luzungu kyetuyita adherence n'agondera ebiragiro ebyo tumuwadde omwana ono waweereza omwaka ayinza n'obuteetaaga kukola ki kubeera mu bugatto oba okugenda mu kintu kyonna asobola okuwonera ddala ampulirize Mandusukuli dakiika tubuza 18 okuyingira essaawa 2 njagala kujjukiza nti sabbuuni ayoza ow'omuti eyagulidde erinnya ensangi zino ye Jama white washing bar soap teryamwenkana bw'oba okyayozesa birala oli ku bibyo sabbuuni yekayeka bw'atyo wakabi kati amuka amangu atukuza ennyengo ye omwoweevu mu ngalo alina akawuwo akalungi nga ne bw'oba oyozeza lugoye n'olugolola lusigala luwunya akawoowo atagwerera mangu ye Jama white washing bar soap yasinga obulungi mu Uganda ensangi zino ate nagula sente za nseko buseko bw'ogerageranya ku bbeeyi ya sabbuuni omulala yenna ate sabbuuni gw'olina okunaaba n'otaddamu kuloza ku sabbuuni mulala ye Lanzo bathing soap walimbikanga Lanzo blueberry Lanzo vanilla spobelly Lanzo ice cream menthol ne Lanzo antibacterial sabbuuni wa Jama washing bar soap ne Lanzo bathing soap asangibwa amaduuka ne supermarket wonna okwetola eggwanga mugezeeko tugenda kwejjusa omusuubuzi genda mu kikuubo Mbachapa Enterprises Haji Jali yamuleese mu bungi nnyo otwalira abantu ebyakabi nabo beyagalire mu sabbuuni aliko aba Silver Technical Services Uganda bakugu mu kalonda yenna akwatagana n'ebyamasannyalaze gamangu okutambuza amasannyalaze line construction okusika amasannyalaze ku bikondo new connections wiring mu bizimbe installation okukolera amasannyalaze okuva mu generator ne solar panels kyetuyita off grid kosa n'okukukanikira ebyamasannyalaze byonna basanga ekyali wajjala Namugongo Road Ebenezer House opposite Matters Hardware PO Box kono bafunira nayo bagikuwadde nga eri 147 seta esimu ko kuba mukwatagane eri noti 752 lukaga 17
942 oba noti 7 noti emu 617 942 mujja kukwatagana bulungi nnyo ensonga zitambule bulungi. Airtel ekujjukiza nti mukwano bakuleetedde data osasula akasente katono n'ofuna data kamaala GB nga nnyingi kugamba n'onyumirwa obulamu. Genda mu ssimu yo niga star 10# gwalina Airtel niga star 10# ogatteko oba olondewo ekyokusalawo ekyokubiri option 2 star 10# option 2 awo nno ogoberera emitendera ogule data owa wiiki ogule ow'omwezi nga GB nnyingi ate nga akasente katono okekkereze osobola okujja mu kinene. Airtel obulamu bwe buba kwagaliza smartphone network ebintu bigenda kutambula bulungi. Niga star 10# olondewo option 2 awo nno ogule data bundles ennungi olaba obulamu bwe bunyuma. Forest Resort Reza kifo kya kuwumuliramu gendayo bakuwumuze bano bawummuza balina ebisulo birungi ebiri mu kifo ekisirifu obulungi ekijjudde obutondo obulungi miti bimuli buli kimu kiri awo. Balina ebisulo cottages eziri mu kibira wagazi bulungi. Oyagala kukolera omukolo gwa ngeri ki? Oyagala kulya mmere ekikaaki bafumbeya wano n'ebweru? Oyagala ebyakuzanyisa ky'olina baana children's park weeri swimming pool weeri buli kimu weekiri. Genda ku Forest Resort Reza olaba obulamu bwe bunyuma. Balina omutimbagano gwa www.forestescaperesort.com www.forestescaperesort.com awo nojja kumanya ebisingawo. Forest Resort Reza bali ku luguudo lw'Entebbe nga tunatuuka ku mafuta ga Mogas ngodde ekajjansi Rwezaawo ojja kubasanga. Bakubire ku nooti 7 nooti 8 521 995 oba nooti 778 333 486 mwogere ebigambo. Olina ekirooto ekyokusoma okukola okulambula oba okukyalako ebweru w'eggwanga musinga Canada, UK, USA ne German ne Sweden. TK Tours and Travel beba nno ddala b'olina okwesiga okukolera ku bya visa. Bano bayita mu mitendera gyonna emituufu okusobozesa okufuna visa yo mu bwangu obw'ekitalo n'otambulirawo. Kati gwalina ekiruubirirwa ekyokusoma okukola oba okukyalako e Canada, UK, USA, Sweden, German beekwate bakuyambe mu bwangu otambule. Okumanya ebisingawo bakubire ku nooti 756 796 nooti 72 nooti 756 796 nooti 72. Email tktoursandtravel188 tktoursandtravel88@gmail.com tktoursandtravel88@gmail.com. Tktoursandtravel tandika olugendo lwo leero. N'ekisembeko kankujjukize aba Silver Technical Services Uganda bakugu mu kalonda yenna akwatagana n'ebyamasannyalaze gama nga okutambuza amasannyalaze line construction okusika amasannyalaze. Okay, ekyo kankomewo nakyo nkikujjukize. Ampuliriza Emandu Sukuli dakiika tusigazaayo ziri mukaaga zokka tuyingire mu ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku lwaleero. Katukkirize nti musawo waffe Jamu amukwatidde ddala ne maama w'omwana alina ekigere ekyazaamu full club foot n'olwekyo musawo omuwonge tuwumbewumbe n'ekigambo ekisembayo. Neyanziza nnyo abawuliriza bassebo ne bannyabo mwebale okuwaayo obudde okutuwuliriza ate era n'okutwala ebigambo bye tubagamba nga bikulu. Mutukoledde kinene nnyo nammwe okutulabira ku bantu abo bwe tubasiigira ekifaananyi. Mukoze kinene nnyo okuzuula abaana bano kubanga ffe tuli wano mu studio ne Buganda wano n'emmwe muli mu byalo eyo. Abaana bano gye bayinza okubeera bye babakwese mutuyambe mubajjeeyo era abakikoze mwebale nnyo mwebalire ddala. Abaana bano bwe balikula ne babalaga ebifaananyi nti bwe bati bwe baali era omukyala gundi oba omwami gundi yatwala obudde okugenda ew'omuzadde n'abuulira omuzadde ono nti obulemu buno busobola okugonjoolebwa era omwana n'addawo. Omwana oyo n'atambula n'asamba omupiira n'agenda ku ssomero ng'atambula bulungi nga taswadde. Omwana ono ali kwebaza era n'ensi eri kusiima. Tukubiriza mwenna
abazadde abakwesa abaana bano nga mutuwulira bambi abaana bano mubawe omukisa kubanga nabo tebayagala kuzaalibwa bwe batyo besanga bwesanze temwekwasa ebyo byazamufuula nti empewo zezikoze ekyo abaana mubaleete mubajjeeyo mu mayumba gye mubatweke gye muba mukukulidde mubaleete mu malwaliro batereere nabo basobole okutambula ng'abaana abalala obujjanjabi bwabwereere mu malwaliro ago aga regional referral agabaliraanye ate era bwe muzuula omuntu yenna nga bambi tasobola mutukubire amasimu twagabawa eyange eri 0704 924 200 0704 92 nya 0704 924 200 0704 224 yesimu yange nange nsobola okubayambako nemba kwanaganya nga bwe ndi omukwanaganya ebyobulamu mu Bwakabaka nemba kwanaganya n'amalwaliro n'abantu baffe abakola okujjanjaba okwo. Nja kwebaza Ministry y'ebyobulamu eyawakati ng'eyita mu Walimu Club Foot olw'okutuwa omukisa guno ne tubuulira abantu baffe kubanga batuwuliriramu era bye tukoze ne bye batuuseeko bye baali tebasobola nga abaana bye basobodde okujjanjaba mu Greater Masaka abangi ennyo abasukka mu 6 ku lw'okuba nti no bajja gye tuli tukyebaliza Katonda ate era twongera okukolagana. Obwakabaka bukye mbumanyiiko amaanyi gali mu kukunga bwe matutuukirira tusobola okubakungira abantu era tukunze abantu bangi abantu bazze okujjanjabibwa mu endwadde ezitali zimu mwebale nnyo mubayire ddala. Ampuliriza essaawa esooka bwe tubetambudde nze Kalule Lameka musawo muwonge David muwulidde mukwanaganya wa byabulamu mu Bwakabaka buno ensonga za Club Foot kigere kya zamufuula omwana bw'azaalibwa ng'alina ekirwadde ekyo mwanguyire omuzadde ate nawe alina akuzeekuzemu ng'akirina mukwano nawe yangu agenda mu ddwaliro erikuli okumpi bw'aba wakiri tebasobole bulwadde obwo bajja kukungerayo nti ogenze muliriwa nti ngenze muli eno lya kikandwa nti agenda Emityana nti bagenda Mubende Rifaalo oba agenda Mulago abasawo nabo bamanyi ekyokukola kale netutulira mwana muyambe aleme kubeera na bulemu ate obusobola okutereezebwa ensonga zeezo kankube musawo ey'okubiri tova ku manduso. Ensonga bwezityo bwe ziri ddakiika eriemu n'ekitundu emaze okwera ku ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Nze Kalule Lameka nakutegeeza nti mu ssaawa ey'okubiri tugenda kubeera n'abakulu okuva mu minisitule y'ebyobulamu twogere ensonga za byabulamu era tugenda kutunulira nsonga y'Ebola. Ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno abakulu mu minisitule y'ebyobulamu nga balina ebitongole ebikwatibwako basinzira Mbaale eyo ne bafulumya ekiwandiiko ekyalaga nti mu budde buno abalwadde b'Ebola tetukyalina mu Uganda naye nga akawuka tekavuddeewo kubanga tetumanya kawuka wa gye kava naye nga bba abalwadde tetukyalina kubanga omulwadde yasembayo yazuulwa ennaku z'omwezi 15 mwezi ogwokusatu era ennaku 42 ne ziyitawo okutuuka okukakasa ekyo nti tetukyalina mulwadde yenna wa Ebola mu malwaliro gaffe wadde oyo gwe tugamba nti yandibanga alina. Mu nteekateeka eno oba mu mbeera eno ebaddewo abantu 14 be bazuulwamu ekirwadde ky'Ebola cases 14 naye nga 12 zizakakasibwa nti ddala balwadde. Waliwo abantu 4 abaafa ne 2 be bakakasibwa nti ddala baafa Ebola. So nga ate ku bantu abazuulwamu obulwadde buno bw'Ebola abantu 10 bajjanjabwa era ne bawona. Era okusinziira ku alipoota yafulumizibwa nga bakola okulangirira kuno nti abantu 1534 contacts bazuulwa era ne beekenneenyezebwa nga bakwataganako n'abo abalina ekirwadde ky'Ebola. Kale nno obuvunaanyizibwa buli eri ggwe nange mu kaseera kano nga minisitule emaze okulangirira nti ekirwadde mu bantu tekikyalimu. Kati ffe tukiwa omwaganya nekidda oba ne tukiziyiriza ddala. Tugenda n'okutambulira awo n'abakulu okuva minisitule y'ebyobulamu era ng'asooka nina musawo Michael Nsimbi ono musomesa wa byabulamu mu disitulikiti y'e Wakiso
tulamuseko Michael. Ya awuliriza nkulamusiza nnyo. Nsimbi Michael linnya lyange ndi musawo musomesa bya bulamu nvudde wa Kiso. Kugambye mpozi wa Kiso? Yesebo. Wa Kiso. Yesebo. Nina musawo Sekisambo Patrick musomesa wa bya bulamu mu municipali eyakira. Tulamuseko. Ne yanza sebo mutestesi enyagala okwebaza buli munnauganda ayekuumidde ku liri yaffe enganzi y'obujjajja emanduzo okubeera nti nomubeera okubeera nti nomuwuliza ensonga. Erinnya nze Sekisambo Patrick era nga ndi musomesa w'ebyobulamu nga nvulidde Kira municipality era njagala okutegeeza Sobukama wange nti omukulu Yiga Benoni oyo nga yitawuni Kiraka wa Kira municipality kwali awuliriza era tukumye bulungi okulaba nti no ba technical ne political leader batambulira wamu okulaba nti no banakira ne bannayuganda yonna bewangayire Kira batambula bulungi mpozi n'omukulu Meya Mutebi Julius naye mbadde nvayo n'agamba ngenda kubeerako nga nkuwuliriza Sobukama kwali atuwuliriza mundabira munywanyi. Amen. Ebola singa bawo omuntu atawuliranga ku Ebola tugeze kwogukoleso sokukyazaako wano simbi ono tubadde naye enyinyonnyola ziziwa ekinyusa ekyenjawulo bwe nkubuuza nti Ebola kyeki onyanukula oti? Neyanza sebo mutesiteesi olw'ekibuuzo ekyo. Munnayuganda ali eyo atawuliranga ku kigambo Ebola buno bulwadde nga buleetebwa akawuka akasirikitu oli kye yandiise Ebola virus. Tosobola kalaba na maaso go naye tujja oba bakugyeko omusaayi bateeka mu byuma basobola okubeera nti nno bakazuula. Akawuka kano ebiseera ebisinga akava ku bisolo okugeza nga enkima era nti singa wabeerawo ekiseera ekyo ekibeera nga kirina obulwadde obwo n'okikwatako oba n'okirya nawe osobola okumaliza nga ofunye obulwadde buno. Era bw'obutunuulira bwagala okwefaanyizamu nga endwadde endala naye bwo nti singa butuuka mu stages ezawaggulu otandika okubeera nti nno ovaamu omusaayi mu bitundu ebyenjawulo ate ofuna akabonero ako ebiseera ebisinga okuwona kuba kutono naye ng'omuntu asobola okubeera n'omusujja asobola okubeera nga aluma omutwe asobola okubeera nga aluma olubuto ennyingo okubeera nga zimuluma okuggwamu amaanyi n'ebirala Mukama wange bwe bubonero. Waliwo obulala obusigadde kwolabira omulwadde w'Ebola? Yese bwe buli oba obutunuulidde omuntu asobola okubeera nga afuna okubeera nti akalubizibwa mu kussa asobola okubeera nga asundikirwa emmeeme oba okubeera nti no osesema osobola okubeera nga ofuna embiro ate ebiseera ebisinga nga bwe mbagambe muno mu late stages nti wabeera nga aludde okubeera nga ayambibwa naddala abasawo asobola okubeera nti waba asesemye mubeera mugiramu omusaayi waba nga addukanye nabo musobola okubeera nga mulimu omusaayi asobola okuggwamu amazzi kubanga abeera atuyana nnyo asesema ate era nga addukana amazzi gasobola okumuggwako era olumu basobola okubeera nti babeera n'obuwere ku mibiri gyabwe oli ayinza okulowooza nti oba na mpox oba measles naye nga Ebola yaluma omuntu oyesebo. Naye nti omuntu atanaba kufuna bubonero obwo taba wabulabe nnyo. Ekituufu omuntu wabanga tanaba kulaga kabonero konna nga obwenjogeddeko aba si wabula era batasobola kusiiga muntu yenna. Naye otutunulira nti nno omuntu wafunidde ekirwadde ne obudde bwasobola okubeera nga atandika okubeera nga alaga obubonero kiva mu nnaku 2 okutuuka ku nnaku 21. Singa ennaku eziggwawo nga tafunye bubonero bwonna kiba kitegeeza omuntu oyo kirabika Katonda yamukuumye tasobodde kubeera nti afuna bulwadde obwo. Naye mu nnaku ezo singa abufuna ne kaba kabonero kamu bwe kati asobola okusiiga omuntu yenna. Obulwadde bwa Ebola bukwata mu sipiidi ya mangu ddala okuva ku muntu omu okudda ku mulala ate era bukisobola okutta mu ssaawa ntono nnyo okusinga ku ndwadde endala. Ampuliriza katuumulemu ampulirize mandusukuli dakiika ziri 10 zise ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero programu kkirizo bagana mwoli nze Kalule Lameka tulina ba ministry ya byabulamu tutunulira Ebola abakulu balangiridde nti yaweddewo naye akawuka ko tekikakasibwa nti kaweddewo kubanga era wadde nga tubeera ne variants ez'enjawulo naye tumanya nti kabamu ekali kavawo ne kayingira n'ebirala ebyo bakyabizuula. Michael Nsimbi osirikidde awo abantu batulaze nti mu nteekateeka eno ebaddewo abantu 10 baawonye ne bajjanjabwera ne bawona naye ate abakulu baga nti okuwona Ebola ng'akukutte nakyo si kyangu. Biki ebiyamba omuntu okuwona Ebola singa bazuuliddwamu kubanga bamba baganoga nti akwatiddwa Ebola tawona?
Kituufu abantu baffe bateekwa okujjukizibwa bulijjo era buli tubeera mu studio ng'eno ssebo tukutera okukakasa nti abantu baffe bategeezebwa ensonga ez'enjawulo naddala mu kujjanjaba okuba kugenda mu maaso. Tunajjukira nti endwadde eno eya Ebola mukadde wange ayogedde bulungi nti ereetebwa akawuka akasirikitu akayitibwa ka virus. Obulwadde nno obusinga obungi obuleetebwa obuwuka buno buyitibwa bu viruses tebuwona. Omukisa gwokka gw'oba osigazza kwe kulaba nga oyambibwako okuzimba obusobozi bw'omubiri gwo bwe bayita amagye, okulaba nga amagye gano gakuyamba okuwona ekirwadde kino ekiba kikulumbaganye. So naye ng'obujjanjabi mu malwaliro bubeerayo, naye ekisinga ekimu ku biteekwa okuyamba omuntu wa bulijjo kwe kulaba nti 1 ategeera mangu nti ayinza okuba omulwadde, 2 yeripootinga mangu mu mikono egy'abasawo abatendeke, 3 afuna obujjanjabi okuva mu bantu abo abatuufu abasudde n'obusobozi obukebera ekituufu ate ne bakubulira ekituufu ddala ekikuluma. So ebiyamba ebisinga byebyo n'ekirala kugezaako kakasa nti observinga kye tuyita IPC oba infection prevention and control measures. Ebintu ebyo biyamba okulaba nti okuuma bw'obanga gwe olina obulwadde ate okubanga tobusiiga ate okusinga byonna n'okukakasa nti okuuma weekuuma gwe ate n'okukuuma abalala abali mu busobozi bwo oba abali mu area yo oba bakukwatako oba bakujjanjaba. So ebyo bimu ku bikolebwa okakasa nti obulwadde buno tubulinnye ku nfeete. Okay. Yes, sir. Abantu abamaze okujjanjaba kati nga bane 10 ne bawona. Yes, sir. Era likakasibwa nti bawonye. Si babulabe eri abantu abala mu bitundu. Omuntu yenna kubanga ekitongole kyaffe eky'ebyobulamu n'abasawo baffe bajjanjaba ate omuntu we batuukira okumuta adde mu community kitegeeza amaze okwekebejjebwa nga takyali wa bulabe. Era wetwogerera tulina ekitongole ekirala, tulina mu kulwanyisa endwadde zonna tulina ze tuyita pillars oba empagi ez'enjawulo ezituyambako. Emu ku pira kati gye tuli mu kutereeza ennyo abagiyita psychosocial support. Pira eyo yeri mu kuyambako okulaba nti abantu baffe bayambibwa okakasa nga banywezebwa bayambibwa okakasa nti ate oluvannyuma tebabeera babulabe eri abantu abalala n'abantu bennyininyini obutabatya. Kubanga abantu ababulijjo basinga okulooza nti omuntu ne waba awonye Ebola alabika tawonera ddala. Balinamu akastigma. Basigalamu akakati awasigalamu ako kastigma. So naye nga omuntu waba awonye waddemba okudda mu kyalo waddemba okudda ewaka ate abasitakyali wa bulabe mu kaseerako kubanga bamuteera njogedde tebaba bamaze okumukebera ne bakakasa nti takyali wa bulabe. Okay. Yes, sir. Dolinga tulina Ebola ng'akyaliwo bantu nga balwala. Tubadde tulina bingi bitugoberera omuli social distance, mubaddemu obutakwata mu ngalo, mubaddemu okunaaba engalo entakera n'ebiringa ebyo nga twerinda Ebola. Kati batugambye Ebola agenze naye ate akawuka weekali. Kakati tukoze tutya mu mbeera eddako? Tusigale nga tukola biri tubite tukoze tutya ki ekiddako kati? Tulina okusigala ku bwerende. Tunajjukira nti ekitongole kyaffe eky'ebyobulamu kyalangiridde ng'ennaku z'omwezi 26 nga bw'obadde oyanjula. N'ekyo tekitegeeza nti eggwanga lyaffe terikyasobola mu ngeri yonna kuddamu kufuna muntu afunye obulwadde buno. Kubanga era ne bwe bwali bujja tebwamala tuweereza ssimu, tebwatukubira ssimu muntu yenna nti bannaye tujja mwetegeke mu mbeera efaanana bweti. So wetwogerera kye tuyita IPC, infection prevention and control measures, okunaaba mu ngalo kukyali kwa mugaso, okwekengera gw'oli naye kikyali kya mugaso, okakasa nti omuntu oyo gw'otambula naye otegeera bw'afaananira bw'ayimiridde ku byobulamu bwe kikyali kya nsonga nnyo. Ate singa oba weekengedde gamba omuntu alina obubonero bwonna bw'aleese bw'alaze obulabika nga bwayinza okwefaananyiriza obulwadde bw'Ebola, okumulipootinga amangu mu ddwaliro kikyali kya nsonga nnyo. Okay. Yes, sir. Byonna tubyerinde. Byonna tusigale nga twerinda. Yes, sir. Kuba akawuka ge kakyaliwo kitegeeza abantu bakyasobola okuddamu okulwala. Yes. Singa embeera beetabuse. Yes, sir. Singa oyalaba omuntu gwe yeekengedde nti obubonero bwogera ku CBS ono yandibanga abulina, nyinza kumuwa bbanga lyenkana ki? Twakyogedde mu ntandikwa nti omuntu yenna bw'afuna obulwadde buno twasoose ne tugamba nti tasiiga okutuuka nga atandise okwoleka obubonero. Naye omuntu okakasa nti ddala
obulwadde buno bumukutte buteekwa okweyoleka wakati w'ennaku 2 n'ennaku 21 watandikira okuleeta obubonero. So batanaleeta obubonero aba akyali safe, naye waleeta obubonero then kitegeeza nti afuuse wabulabe seeri abantu bokka abalala naye naye gyali yennyininyini aba wabulabe gyali. Okay. Yes, so kati oyo tuddukirawo mu ddwaliro? Tuddukirewo mu ddwaliro kubanga okwerinda si buti. Yes. Okay. Musawo Ssekisambu. Yes, Mukadowa. Batugamba luli nti naawe kitandikiddeko ng'oyogera nti abamu abali ennyama y'omu nsiko obulwadde buno gye buva mu bintu eby'omu nsiko. Kane twebuuza nti mukadde kano baatugambye bugenze ababadde balya engabi zaffe empeewo ze tuyiga mu ttale tuddeyo tuyige oba tugira tubireka? Neyanza se omutesitesi olw'ekibuuzo ekyo njagala okusaba bannayuganda bonna abakyalya engabi, abalya bukamuje, abalya enkima okuva mu nsiko nga tukyatunuulira okulaba nti nno Ebola tumulinnye ku nfeete naye nga tugambye nti ako kakyaliyo naye ate waliwo mpox ate nga ogenda obitunuulira era nabyo byagala okubeera nti byefaananyiza nti ate nabyo biva muki mu biseera bye tubeera nga twogeddeko waggulu awo omuli enkima, omuli bukamuje n'ebirala. Kati ngenda kusaba bannayuganda bonna gye bali basooke balindeko okuddayo okubeera nti no bayiga ebisolo ebyo. Okay. Yesebo mukama wange balindeko kuyiga byonna oba twerese enkima abazirya bazireke n'ebigwa mu kkoweero balye engabi zaabwe empewo n'ebirala? ngenda kusaazo nabasooke balinde nga balindamu eby'omu nsiko balinde mu kubanga tetunnamanya bulungi kubanga njagala okujjukiza bannayuganda wetulira omulwadde waffe ayasooka oli ayinza okwebuuza yabufuna ati abwavaawa tetumanyi. Kati tetugamba nti no wayinza okuba nga waliwo ebisolo ebikyalina obulwadde buno naye nga bannayuganda tebannabirya buli naye nga ate wano tubadde tufunyemu akalembeekereza naye ate nga njagala okuddayo ku wali waggulu wabuuliriza nti no omuntu wabeera nga ddala awonye aba talina bulayi bwonna bwonna eri bantu asobola okudda mu community etufu kiri nti asobola okuddayo naye tulina ketulekayo ne tugamba mbu tolina kubeera nga ate weegatta n'omuntu yenna atisi ng'okweseza ate obupiira kubanga akawuka kano kasobola okubeerayo okubeera nga kyasobola okubeera nga katambuzibwa mu kwegatta okumala emyezi 6 kutuuka ku mwaka gumu kati olina okubeera nga weerinda era waliwo gwe nabadde nga ndi mu komite niwagamba niye omusawo ono obanga yakajja ku mukyalo oba ayina obulwadde okuva emubende kubanga era wotulina period sinene nnyo okuva ku outbreak yali emubende nene tubadde tubeera nti no otwanagana nayo awonye wesonyiwa ebyomukwano bw'oba si ekyo yambala akapiira okumala emyezi 6 ku mwaka gumu okufuba okulaba nti na at least tosiiga balala babiwulira shogezaako okusomesa basobole okubeera nti no babitegeera kubanga ensonga zino za byabulamu ate nga twagala okulaba nti no buli munnayuganda yenna waali mulamu bulungi ate buli wobeera omulamu kiba kitegeeza osobola okugatta ku kitundu kyo n'okubeera ng'osobola okwebeezaawo ne famire yo. Michael Nsimbigo kyosobola okigumira myezi 6 ku mwaka? Kisobokera ddala kubanga ekisookera ddala tebagambirira nti tosuulirawo ddala buli kikozesebwa tawulo suula eri naye ekirungi bakulwawo omwaganya ogw'okusigala ng'okozesa obupiira okusobola okwetangira. Ensonga ey'okubiri ng'oyongereza kugirya emyezi 6 basooka ne bakuwaawo ennaku 9 gy'emyezi 3 n'oddayooko ne baddamu ne bakebera nga bw'otera okuwulira mu nteekateeka y'akawuka ka mukenenya mulimu kye bayita viral load so ne mu nteekateeka ya Ebola namwo mulimu kye bayita viral load era nabo baddamu after ennaku 9 gy'emyezi 3 ne bakebera ne balaba kati oyimiridde otya kituufu otereredde ddala n'oddayo ne ku 6 ne bakebera. Actually okunoonyereza kugamba nti omuntu omukakasiza ddala nti ekintu kino takyakirimuko wadde emyezi gyaffe 12 era mwaka era we wali kalunsambulira mu bantu baffe abasinga obungi buli gwekigamba nti okudikiralingira ddala nti tokyalinamu kantu konna munda mu ggwe kalaga nti olina Ebola mwaka abo bagambira baganda bange omuntu agoyingewa ekibuuzo bekijjire nga bitabuse okuddako wa musawo Ssekisambu Mukadde batugamba nti fumba amazzi gagere ku degrees 10
Yesebo. Bezikona kikumi ogera kuba maze okutobuuka. Yesebo. Bonanga buweddewo. Yesebo. Ogamba ennyama y'omuziko tugireke. Yesebo. Naye ate bwe nfuna engabi yange oba ne nfuna empewo yange. Yesebo. Nenjifumba ennyama bulungi nejja bulungi nnyo empewo emanyi okuyikayika bweti. Yesebo. Nendi ennyama yange ng'eyidde bulungi obuuka mbasebuse. Wano wotunuulira akawuka naddala obwo obuli mu kategole eyo oba mu tuluba eya Ebola n'ebirala kizibu nnyo munnayuganda okunkasa nti alina omuliro ogenda ofumba akawuka ako kasobola okubeera nkajjira ddala virus tejja. Era kyova olaba ebiseera ebisinga ebikozesebwa mu malwaliro digulizi kwe babyokyeza ebeera ya waggulu ddala era tebabyokya nga wano byogamba mugenda kufumba kw'amazzi lwaki olowooza empiso ze twafumbanga kwedda baazijjawo kubanga kyazuulanga ebbugumu eri oba omuliro ogwo tegusobola kubeera nga gutta buli buuka kubeera nga bumalawo era ssebo wogamba nti nze ngenda kufumba empeewo yange ng'ate endwadde nti ngenda kubeera seefu awo weerimba ojja kubeera nga olwayira bwereere n'okwongerezaako awo katono sse omwami Kalule munnayuganda ateekwa okujjukira nti omuntu ateekateeka empeewo eno agiteekateeka atya agisala n'agibaka. Okay. Kitegeeza olwedde ali mu exposure. Okay. Ali mu gitematema ebifi. Kitegeeza ali mu exposure. Ali mu giteekateeka okulaba nti agenda gyokyo oba ogifumba. Kitegeeza eyo yonna yonna process ekumala okuba nga olwedde omaze okufuna ki obuwuka buno oba obulwadde buno. Era kyekimu ku bintu abantu babadde baŋŋamba eyo mu communities zange ezimu. Oga nedda kakati nze kanjifumbe njijjiise waakiri n'agiwutanga buugi. Ekibuuzo we wagituusiriza ogifumbe otuuka okubanga eringa buugi emitendera gino egigituusaawo egikulwaza oba walwadde dda muganda wange mu staff emirembe olutulo ogira oluwummuza. Kaakati waliwo ebirala mu nsiko eyo waliyo ebinyonyi tuyinayo enkwale tuyinayo enkofu ebyo nabyo bya mu nsiko naye byo binyonyi ebyo byo tebirina bulabe. Wotunuulira research tandaba kutulaga bulungi nti oba waliwo linkage eriwo ku binyonyi naddala bino ebyawaka oba enkwale n'enkofu z'oyogeddeko tennalaga kubeera nti nno oba osobola ng'obiridde osobola okubeera nti no olwala era ebiseera ebisinga nti batugamba nti ababiridde baba tebanakola ki tebanalwala naye ate obuwundo bwo bulina akakwate kanene ku Ebola nga tunagenda ku buwundo. Yesebo. Ebinyonyi tubimalirize. Yesebo. Bw'olya enkofu yo n'olya enkwale yo n'olya enkoko ewaka tebirina ttabu. Tebirina ttabu kubanga tewanabeerawo research alaga nti bisobola okubeera nga bikuuma akawuka kano akasirikutu akaleeta Ebola. Ate eby'omu mazzi ng'ebyennyanja ebyo nabyo tebinnaba kubeera nga biraga akakwate. Yesebo. Katugambye ekyennyanja kyo kirye naye obuweewo obusooka obwesonyiwa sooka obuleke. Katuga obuwundo n'ebinyira obadde otugamba nti birina akakwate n'Ebola. Birina akakwate ddala n'Ebola n'endwadde ezimu nga mpox nazo. Katwagala okubeera ati tusaba bannayuganda nti oba olina ebiwundo byo nga wabifuula bya bulambuzi ewaka twagala okusaba obeere ng'oli ku bwerinde ddala okulaba nti natisito musobola okubeera nti nomulwala wamu ne family members bo oba abantu abawangaala okumpi n'amakaago. Babyerinde batya bimu bibeerera ddala mu nnyumba biyita mu bumoli cwi ne kiyingira basula nabyo. Era twagala bakubiriza basobole okubeera nga bagenda ku ma districts gye bawangaalira. Waliwo abasawo avunaanyizibwa ku bintu ebisolo ebyo bajja kubeera nga bawa amagezi bute bayinza okubeera nga bagoba obuwundo obwo okuva ewaka. Yesebo. Abamu obuwundo buno omanyi nti bulya ku miyembe. Yesebo. N'ebibala ebirala. Yesebo. Bibibojjogola. Yesebo. Kati ate ne batamanya olusi ne babirya. Kituufu. Babeera tebagenda kulwala mu butamanya. Kituufu. Ekyamazima w'okwata ku kintu oba n'olya ku kintu ekisolo oba ekinyonyi kitwogeddeko nga kirina akalwadde kano naawe osobola okubeera nti n'olwala obulwadde buno. Omwasanga eppeera ng'ekinyonyi kyaliddeko n'akakeketako ekinyonyi we kyalidde n'abiwanda wali ate alumako na bulumi naati akakeketako kituufu n'ali ewasigadde. Ekyamazima obeera mu bulabe bwennyini oba osobola okubeera nti nno olwala n'emiyembe egyo zibadde sizoni za miyembe mabegabegako awo ojja kwesanga nti n'abantu bangi babadde bagenda okubeera nga bali emiyembe egyo era kyoyogeredde eddala ekyo
bagusanga baguliddeko nakekitako nabeera nga asobola okubeera nga alya paati esigadde n'atamanya nti ekinyo kiyinza okubeera eside engitaalide kyafuseeyo oba amalusu gaakyo wano egagenze ate kyaleseewo obuuka obwo nti naawe obeera nga ate olumyeko osobola okubeera nga olwala obulwadde buno. Okay. Ampuliriza lwaki tuwumulamu katono tukomewo. Ampuliriza Emmanuel Sokoli dakiika ziri 27 zise ku ssaawa ebbiri ez'ekiro kya leero bwe tutambula n'abasawo bano tutunuulira kirwadde kya Ebola naye mu ngeri eno tubaddewo tutya oluvannyuma lw'Ebola okulangirira nti taliiwo agenze takyaliwo mu bantu naye ate ng'obuuka tetuli sure oba tetuli bamativu nti nabo bwagendedde ddala bye tutunuulira ebyo nolwekyo bikulu nnyo. Naye njagala kujuguza nti I&M Bank ye banka gye weetaaga ye banka eriko etambula kati n'omulembe omujja. I&M Bank amatabi bagayina mu bitundu eby'enjawulo kwetolera eggwanga buli woliraba kyama saba obuweereza bwonna bwetaaga obukwatagana n'ezi banka. Naye kati balina akapya ke bakuleetedde ye I&M Bank OTG app. App eno nnungi nnyo. I&M Bank OTG app eno ojja kugiwanula ogijje mu App Store gwalina essimu yasereza oba mu Google Play. App eno egenda kukuyamba okunyumirwa ebintu anti byekola oli awo wonna wooli. Kati nga bwenjogerera wano ng'oli wooli osobola okuyita ku app eyo n'okasuka ssente mu banka oba n'ozijjayo. N'oyita ku app eyo n'osasula bills zonna mazzi, masannyalaze, TV, buli kimu oyagala kusasula fees na byonna bye weetaaga ng'oyita ku I&M Bank OTG app. Gifune kati osevinge oba otaasa obulamu n'ebiseera oleme kusimba nnyiriri kukola ki bw'oli mu bank byonna biggwerawo wooli. I&M Bank etambula n'omulembe omujja ye banka gy'oba weekwata ojja kulaba obulamu nga bwanguwa. Honest Estates Developers Limited basaba okudda estates empya balina Nkowe Gayaza Kikubampanga Nakawuka Phase 3 Gayaza Kiwenda Phase 5 Mabombo Phase 6 ne 7 Kachiri Nampunge bakyalina n'ettaka mu estates zaabwe enkadde ku lw'Ehoima Omulinansa na Bujuko Kigoma Namusera Bugembe Namusera Phase 3 Kachiri Mwera Kachiri Magogo Gobera Muguluka Phase 1 and 2 Wakisoka Sengejje Kachiri Simba Amannyo. Ku lw'Entebbe balina 0 Phase 4 ne Salutave Expressway balina n'estates e Namugongo omuli Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Honest Estates Developers Limited bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde. Estates zaabwe zonna zirimu amazzi n'amasannyalaze n'enguudo nnungi. Emiwendo gyabwe gya kibanja mpola ate ba amazima nnyo. Basange ku Martin Road okuliraana Aga Khan roundabout ku Mankeshwa Building omwaliro ogusooka. Essimu k'okuba eri noti 772 57 28 73 oba noti 7 noti emu 57 28 73. Munnayuganda nkujjukiza ekipya mu by'amasannyalaze omulembe kati tuli mu mujja ogwa UEDCL ye yatwala obuvunaanyizibwa okuva ku mmeme mu by'amasannyalaze kati yevuga UEDCL. Bakikoledde mu ngeri esingayo okubeera ennungi ate nga nnyangu nnyo osigala osasula nga bw'osasulanga edda era mu nteekateeka eno bakasitoma tubagamba nti musigale nga munyiga okugula amasannyalaze osigala onyiga *165# gwali ku MTN *165# ate gwali ku Airtel *195# ng'ogoberera enteekateeka ya UEDCL Lite kyolondako n'ogoberera enteekateeka UEDCL Lite n'ogoberera enteekateeka. Osobola n'okukozesa banka yo oba agenti ba bank oba enkola eyappebwe era n'osasula amasannyalaze ng'ogula mu UEDCL. Enteekateeka eno yatandika lumu omwezi guno era etambula bukwakku. Bw'oba nno ng'olina kyoyagala okwebuuza ku nteekateeka yonna oba ku by'amasannyalaze oba oyagala kuyambibwa oba kiki nga luli bw'obadde okubira umeme kati okubira UEDCL ku ssimu ezitali za kusasulirwa esooka eri noti 8 noti 23 noti 88 eyokubiri eri noti 8 noti 295 295 n'eyokusatu eri noti 8 noti 395 395 awo nojja kumanya ebisingawo. Kankujjukize nti sisimuka ng'otunda ku butonde ku Boulevard Suns Lodge Kalangala obutonde bwe bwetolodde ebisulo byabwe bibyoteddwa era nga bijjudde kalonda yenna w'omulembe
agendereddwamu okukuwa emirembe n'essanyu. Akawewo kalungi kava ku nnyanja kakufuako mu gardens zaabwe zijjudde obutonde, ebimuli ebiwunya obuwowo obw'enjawulo, ebisanyusa amaaso, buli kimu kitegekeddwa bulungi. Ate n'oggwe alina embaga nga Don ng'ogenda kuwumulirayoko, ojja kusanga obulamu obulungi ng'oli eyo n'omwagalwawo ku bizinga e Kalangala. Balina conference halls erimu abalina meetings, mbaga, retreats, workshops, ate ne kids park weeri erimu buli kyakuzanyisa ky'abaana. Bateeseteese MV Brevard speedboat erimu abagala okunyumirwa pate ku pate nga muzikubira ku mazzi. Olina birthday, twala omuntu wo ne ttiimu yo mugende mulinnye MV Brevard speedboat, muyingire eriyodi. Kaakati pate mugikolere eyo, ejja kuba yabyasa. Omwami bw'ona ogikolera omukyala ojja kuba osenvudde emyaka gya laavu nga gigyo. Naye mukyala bw'ogikolera omwami ajja kwongera ekisanja. Genda kati omaleko ebiseera bino ng'oli eyo. MV njikutegeezezza negwe ati naye byonna osobola okuyita ku mutimbagano ogwa www.provadsanslodge.com n'obookinga oba n'olaba ebikolerwayo. Bakujukiza nti bali Kalangala ku bizinga eyo, gendayo bakusanyuse. Esimu kw'okuba eri noti 771 611 864 oba noti 7 noti 8 334 655 ojja kumanya ebisingawo. Musawo Michael Nsimbi, nsookeddewo. Ebweyogerere eyo saidi za Kirinnya bweyogerere saidi awo waliwo ekyalo enkima zaasenguka ne ziva mu kibira ne zirumba abantu, era bamaze ebbanga nga balaajanira abawuwa bagende bajjeyo enkima ezo ne batazijjaayo. Enkima ziri ziwanula kedo, zirya amatooke, zijjula emmere mu maka, ate zibeera ne ku mabaati ku busolya waggulu ne zikunkumulako. Enkuba bw'etonnya ate abantu amazzi bagalembeka ne bageeyambisa okufumba caayi n'okukola ebirala. Abantu b'ebweyogerere n'abali mu mbeera efaanana eyaabo tebalimu bulabe bwakwatibwa Ebola? Kisobokera ddala abantu bano okuba nga bali mu bulabe, kubanga okunoonyereza kulaga nti ebisolo bino ebirina obulwadde buno obw'Ebola n'abantu nga batwaliddemu buli ekibavaamu kiba kya bulabe. Yensonga lwaki bwe twali tusomesa emabegako eri twayogeranga nti amalusu gasobola okusiiga, omusayi gusobola okusiiga, obubi busobola okusiiga, omusulo gusobola okusiiga. Kitegeeza nti ekintu kyonna ekiva mu muntu ono oba mu kintu kino ekirina akawuka kano kiba kya bulabe, era kisobokera ddala omuntu okuva mu kakyabagako okukwatibwa mu mbeera efaanana bw'etyo. So yensonga lwaki tusukubiriza abantu baffe okwewala ebisolo. Naye ekyamazima byava mu kibira ne birumba abantu, era abawuwa nziramu okubajjukiza bantu beboyogerera Ekirinnya eyo abalumbibwa enkima wakati babeera mu bulabe ate nga tebakikola nakweyagalira. Kya bulabe, era naye abantu baffe kye bateekwa okujjukira nti ebisolo bino ebivudde mu nsiko byonna tebisiiga. Naye olw'okuba tosobola kumanya bisiiga ku bitasiiga, yensonga lwaki tusigala nga tukyali mu bulabe bw'amaanyi. So abantu baffe kye bateekwa okumanya nti ebisolo bino ebisiiga byebyo olwedde nabyo ebirina obuwuka buno. Tusobola oba n'enkima 10 nezitatusiiga kubanga nazo tezaasiigibwa. Kyokka ate tusobola okuba n'enkima emu netusiiga kubanga nayo yagenze okufutuka mu kibira eyo nga yasiigibwa dda. So yensonga lwaki tusigala tuli mu bulabe obwenkanidde. Namu n'enfu tumanya. Namu n'endwadde tosobola kumanya. Singa omuntu ye yeewulira naga ati Michael mpulira okusinga ku biboogera ndabika nina Ebola. Gwe omuntu wetandikirako otya? Ekisookera ddala kye tukusooka okusoba era kukubiriza kudduka mu ddwaliro. Gwe kennyini sooka odduke mu ddwaliro. Kyandibadde kirungi nno bw'oba ogenda n'osala amagezi ate okutuuka ku ddwaliro nate ng'era tosiize mulala. Bina abantu abamu be nali njogera nabo nga baŋŋamba kakati nze mba nnina ng'olwedde ntegedde nnina kati nkole ntya ninye takisi. Ekibuuzo bw'olinnya ekigambo ekisooka bw'olinnya takisi kitegeeza 14 oba saddaase mu ngeriyo okuleka nga Katonda akusaasidde nga
kyoteebereza si kyekyo naye bw'oba olina ekyamazima abantu bano abantu taxi osobola obbasiiga bonna tambula mu ngeri esaasira abalala saasira bw'oba otambula nga omaze okwekengera then tambula nga olaba engeri butya ate bw'otakosa balala yesebo omutwe bwe gunnuma ngenda nendonya kapanado kubanga manyako kajja kunzikakkanya bwe mpulira ng'ennyindo zinsiiwa okuziiza oluusi nefuna ka citrizin waliwo eddagala ffe lyetumanyi kati singa mpulira embeera nga ngamba nti sibanga nina olw'ebola ddagala ki lyensobola okufuna amangu nerizikakkanyamuuko ekisookera ddala mu bujjanjabi bwaffe waliwo ekintu kye bayita self medication kyekimu ku bintu bye tutakkaanya nabyo era bye tutandiyagaddeko ddala ku bantu baffe bikozesa sitwagala kugamba muntu nti gwe kasita owulira nga weekengedde duka ku famasi ye kuli okumpi bakuya kadagala weegulire kino ne kino ne kino oba babuuliremu bakusobola okuwa eddagala erinaakuyamba ekyo ewaffe tukiyita self medication okwejjanjaba kya bulabe era tetukyandegalirako ddayo ensonga lwaki tukubiriza nti bw'obeera mu mbeera efaanana bweti dduka ku ddwaliro erikuli okumpi funa obujjanjabi obusaanira kubanga byonna nnyonnyola omusawo oba omusanze mu kasenge oba omusanzeewa naye ng'omusanze ku ddwaliro naddala erya gavumenti nze ntya nnyo okwogera eddwaliro lya private kuba sirimanyi nnyo naye eddwaliro erya gavumenti nkimanyi nti waliwo omusawo era waliwo abasawo abakugu bajja kukwekebejja bwe banaalaba nga kyetaagisizza nga nabo bennyininyini beegasse ku ggwe mu kuteebereza ekikuleetedde obulwadde bajja kukuggyako gye tuyita sampo bagende bagikebere ate bakakase nti obulamu bukyamazima buyambibwa nga obudde bukyali mu biseera bino tubaddemu nga tujjanjaba tulwanagana n'ebola kuliko mikwano gyange gye nalimu gabanywamu bogabaga nti fe abanywa omwenge ate ebola tusangawa bw'oba onywa spirits oyiwayo kawalagi mu ddagala ly'ebola kituufu ebyo ebintu ebifaanana bityo birudde ne mu kaseera ne mabegako eri mu kiseera kya covid-19 twalina nno mwana tuno omukulembeze mulamba yawulira nga bagamba nti ekimu ku bigendo tuyambako kukola kwesanitizinga nga tukozesa busanitizer kati ndooza ye yasomako ku kasanitizer ako n'alaba ekirungo ekikalimu walajinga mungi n'alaba nga kawalagi mwekali era kyeyava abuuza kakati kitawanya nga tunaaba mu ngalo akanywedde tasingira ddala ne mu bifo ebimu sanitizer baamunywanga ayoze lumu munda tyayoza munda so enkola yaffe mu mpeereza y'obusawo si bweri nasangako era eyo omusawo omulala yali ndoza yayigira ku banne nga ye awali ekizibu wakuba empiso oba nebbwa ku ntumbwe empisa agisembereza ddala awo ku ntumbwe nga wakuba naffe twamuyinako enamataba abantu nga bava ewaffe kalangaala eyo mutetema ne balinya bu pickup bagenda namataba wali omusawo awali ekirwadde wakuba empiso eyo si nzijanjaba ya kisawo kyabasawo batendeke era si yemu ku nteekateeka abantu baffe gye twandibasuubiddemu okukola mu ngeri y'obujjanjabi bufaanana butyo kubanga ffe tukkiriza nti obujjanjabi gwe babuwa omuntu buteekwa okutambula ne butuuka awali ekizibu oba mu ngeri ki ensonga lwaki tukuteekako ekicupa ne tuteeka mu musuwa ku mukono naye ate ng'oluusi ekikuluma kiri kagere kannaswi tetugenda kagere kannaswi ne tujjanjaba awo tukuteekako wano ecupa ate kannaswi nako ne kafuna obujjanjabi mu ngeri efaanana bwetyo ampulize mandusokooli abamu no baliitana mbu kikolimo muntu olwala ebola babagamba kikolimo kingidde famire n'ebiringa ebyo naye waliwo n'abantu abagamba nti bw'okola mixture n'otabula entangawuzi n'ogattamu omubisi gw'enjuki n'oteekamu katungulu ccumu n'ogattamu obutungulu n'oteekamu n'ekintu bakiyita vinega bw'ogatta ebintu ebyo ojjamu eddagala liri lyennyini erisobola okujjanjaba ebola abantu baffe kyetwongera okwongera obbakubiriza nti obulwadde buno obuyitibwa obw'ebola si ze zimu ku ndwadde ze tujjanjabira ewaka buno si ssenyiga kino si kifuba guno si musujja gwa bulijjo si bintu si ndwadde zino ze tutera okujooga ne tuzannyazannya nazo kubanga twayogedde dda nti obulwadde buno butta abantu bangiko okusinziira ku bika bye tulina eby'obulwadde buno obwa ebola nakana akabadde katuzoganya naku zino ekigambo kuzoganya ndoza kyaganda wadde simanyi oba kitegeeza kyennyo naye ndoza kana akabadde katumazeeko emirembe
katuseeko abantu 28.6 ku buli 100. Okay. Oyinza okuwulira nga ekitono naye ekibuuzo kyennina singa gwe omu kwabo abagenze mu bitundu ebya 28 kyandibadde kitono. So nsegula mirambo nga temuli ki temuli kugo. So n'olw'ensonga eyo buno obulwadde basebo ne bannyabo si bwakujjanjabira waka. Bwe twakwatibwa COVID-19 abantu baatabula ebitamu ennaku ezo nina omuntu wange mu kyalo yagamba afumba ekitalabaani bwakifumba alina ebintu byatabula miyembe mapeera micungwa mu bikina n'akologa ekintu kye n'akola omutalabaani yennyini n'akola ekitalabaani kye. So mu mbeera gye tulimu eya Ebola by the way okulangira nti obulwadde bwa Ebola tetukyali mu katyabaga tekitegeeza nti akatyabaga kaweddewo kubanga ekitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna kye kituwa guideline nga kigamba tubaako n'ekirwadde ekibaluseewo tuteekwa okuyisaawo ennaku 42 nga tetufunyeyo keesi n'emu ey'omuntu afa alina obulwadde obwo okusobola okulangira nti ensi evudde mu katyabaga. Ennaku 82 zeziriwa era ziva ku ki tunajjukira nti bwe tubadde twogera nnyo ku Ebola tubadde tubala ennaku 21. Okay. Ennaku wakati w'ennaku 21 kati ezo ennaku 42 kwe kugamba nti omuntu eyasembayo okuzuulwa tetuzzeemu kulaba ennaku 21 ezisooka nga tetufunyeyo omuntu mulala n'ennaku endala 21 kwe kuweza ennaku 42 ne bagamba ensi kati erabika evudde mu katyabaga. Naye kye tugamba abantu baffe nti teri alina bukakafu nti ekyatubaako nga 3 January 2025 nekirangirwa nga 3 January 2025 tekikyasoboka kuvaayo oba tekyasobola kubaawo mu ggwanga lyaffe. Okay. Mulawo abazungu kye batera okugamba nti anything can happen. Kintu kyonna kisobola okubaawo. Naye nga tugenda mukuumula mu katono abangi babyogera nti ebirwadde ebimu ebibalukawo wano mu ggwanga bitondebwawo butondebwa era nti wabeerawo ababifunamu mu ngeri emu oba endala bwera nti n'abantu battibwa nga bakubwa ebiyiso okutuukiriza ebiruubirirwa byabo abatondawo ebirwadde ebikambwe betula okulabako mu ggwanga. Anenya nokulaawo muli basawo omutesitesi propaganda oyo abeerawo bulijjo. Propaganda kubanga teri gavumenti esobola kubeerawo nga yagala kutta bantu baayo egenda sigazaaki. Nze njuka twali tusoma gavumenti nga bagamba gavumenti kyeki gavumenti bantu ekolebwa bantu era kulwa abantu kakati gwe esaze okubeera nti ebatta yegenda sigazaaki era egenda kubeerawo etya. Gavumenti ebeera okubeera nti nno erabirira abantu baayo era okufa okulaba nti nno babeera balamu bulungi. Nsaba mujjukire baali baleese okubeera nti nno twewandiisa okufuna nanga muntu owire bayogerwa bagenda batwala mu luminati bagenda kukola abamu ne bagaana essaawa y'olwaleero tosobola kufuma ggwanga nga tolina nanga muntu ate kyali kireeteddwa nti tosobola kufuna bujjanjabi mu ddwaliro lya gavumenti lyonna nga tolina nanga muntu era baakizuula nti atugenda kitwala mpola mpola mpaka abantu bonna banaasobola okubeera nti nno bafuna nanga muntu zino. Sebo njagala okusaba bannayuganda bonna nti omuntu yenna wabeera ng'aleese ekibooziboozi manyi ffe tubeera ewaffe nga tusomesa abantu tubiyita ebibooziboozi by'amalwa. Sooka nga owulirize bulungi omuntu kyagerera osengejje omanye oba kiyamba oba tekiyamba. Njagala n'okuwa ekyokulabirako era mu kugema era ebigambo bingi byogerwa naye njagala tukubemu akafaananyi emabega ojja kwesanga nti n'abantu bangi balwalanga nnyo polio balwalanga nnyo measles nga bafa n'okufa batufaako nga bangi naye kati okubeera nti n'okugema kwateekebwa ku mutendera nti kumpi buli muntu asomesebwa era akuyinzibwa okubeera nti agemesa omwana ojja kwesanga nti endwadde zino zakenderera ddala era otunira omuwendo ogufa gwakenderera. So ekyo si kituufu nti bakola endwadde zino okubeera nti nno tebalangirira birwadde bitaliiyo. Era bakirangira kiba gyekiri. Kale ampuliriza mantu sokola eddakiika tubuza 11 tuyingire essaawa 3 bwe zinaako na 3 tujja kukulekawo. Njagala tugenda kufunayo ku masimu okuva erimu abawuliriza baffe akaseera kano tumalako tutya twerinze tutya Ebola obutaddamu kutuzoganya ebigambo mubiwulira byetwogera oba bikomeno okuffe n'ebiringa ebyo n'abasobola okukoleza obubaka ku WhatsApp nammwe muli baddembe okutandika okubusindikayo ku namba zaffe
era nja kuba mbusoma wano naye nga tugenda mu masimu musawo Ssekisambu Patrick singa omuntu ayagala obuyambi obw'amangu mu kaseera kano kwe tuli mugaliwo embeera gye yeekengedde kakati ayinza kubafuna atya wakyaliwo essimu oba enkwatagana ey'amangu okubatuukako yesebo omukadde wange nti omuntu yenna waabanga alina ekibuuzo kyonna oba ensonga nagyatogobera nti no atwebuuzaako esookera ddala amalwaliro gaffe gonna aga gavumenti gali open okubeera nti no gali sirivinga oba gafuna kompensi zonna oba ekibuuzo kyonna omuntu kyayagala okubeera nti no abuuza naye tulina ne numbers zosobola okuwako eza ministry nga eza toll free wozikubako twakugjaako sente zonna noba nga tolinaako airtime ku simu yo osobola ogikubako esimu eno eri 08 00 emu 00 06 06 08 00 emu 0 00 6 6 enamba ewo ogikubako abagugu basobola okubeera nga bafuna ekibuuzo kyo oba ensonga yonna gy'oyagala naye nga bembagambye nti no wonna woowangayira ku ddwaliro lya gavumenti abasawo we bali okusobola okubeera nti no batuyamba ffenna okulaba nti no tubeera balamu bulungi byo surveillance bakola kubanga kuliko abamu abakuba n'okuba tewali akwata bwe bakwata abamu ate byayogera tabitegeera onamanyi Luganda oli ayogera Luzungu lwokka ekyamazima tukubuuza n'okubuuza lulimi ki lw'oyogera okubeera nti nosobola okubeera nga tukwatagana bulungi ate nekirala njagala okubategeeza bannayuganda nti abasawo tukyaliyo mu byalo byaffe gye tuli okulaba nti no tumontalinga abantu baffe okulaba nti no tewabeerawo ate bubonero era bwefanagizaamu kirwadde kino kubanga ne mu mpox tukyaliyo kijja kubeera nga kisobola okubeera nga tutuyamba okubeera nti no singa wabeerawo munnayuganda yenna abalwadde obulwadde buno tukusaba nti sobola okubeera nti no oba olaba obubonero obwo tutuukire tusobola okubeera nga atukuyamba naye nga omusawo yayogedde nti wobeera nga olabye obubonero buno fe okulaba nti no okugira okubeera nti no osiiga abalala fe okulaba nti kyo kituyambako okubeera nti tubeera n'ennamba ntono tusobola okubeera nga tumanaginga mpozi katono nyinza okuba n'omuntu owakanga olaba alinga alimu akabeerabeera tosobola kugira nga omuwa obujjanjabi ngwe nawe omukuumidde oba n'omwawula ku balala nga tunafuna busobozi kumutwala mu ddwaliro okwawula kituufu nogamba ofuna eddagala ate ekyo kiralamu kubanga ebola omutunula talina specific treatment kati ate gwe tolina bukugu bumala kumanya nti nno ddala alina obulwadde bw'ebola oba kyo kyekimusumba wotunula ku bondo bwe twayogeddeko endwadde nnyingi zisobola okubeera nga zikola ki zeefanagiza ne malaria kennyini asobola okubeera n'obubonero obwo bwe twogedde kutenga omutwe omusujja kubeera nga toli talina maanyi okusesema okulumwa ennyingo kati gojja kubeera ng'omuwa panado ng'ogamba ono alabika ebola ng'ate ate malaria akola ki yali mu kutta omuntu ono so kiba kyavunaanyizibwa nnyo okufa okulaba nti nno ofuna abasawo ne basobola okubeera nga bajja okwekenneenya omulwadde woono okuzuya dda kiki ekimusumbuwa tweyanziza nnyo nga tugenda mu masimu bibuuzo biringa biri byokka naye alina kuba essimu ogenda kuyita ku nooti 4 emu 4 3 nooti 3 nooti 4 emu 4 3 nooti 3 nooti whatsapp obaka oteeka ku nooti 7 nooti 3 9 12 92 whatsapp eyo yekola ku programu zaffe zonna ku manduso oba olina kyobuuza nooti 7 nooti 3 9 12 92 bubaka bwa whatsapp naye nga tugenda okuwuliziganyako ne audience yaffe musoma iko nsimbi katono abatusiga ebirwadde bino abamu bava bweru jjukirako emabega abaleta mpox baga nti bavudde Congo n'ebirala bava bweru gavumenti ku nsalo yeekozeewo kyokukakasa nti abantu bana abalina ebirwadde tebayingira wano ekisookera ddala nzikiriza nga abantu abava naddala ebweru w'amawanga basooka kwekebejjebwa okulaba nti bwe bajja muno ate tebatuteeka mu katyabaga era tunajjukira nti ekitongole kyaffe eky'ebyobulamu nga kiyita mu bantu bakyo abakulembeze ab'enjawulo abavunaanyizibwa ku byobulamu era bagezezaako okukakasa nga ebitundu byaffe byonna abantu baffe mwe bayita okuyingira ze tuyita ensalosalo oba ze ensalosalo oba bakiyita batya ekyo borders ensalo yes ensalo yes ku nsalo waliwo ebitundu ebyo bakebererayo abantu abayingirira eno okukakasa nti tebatuteeka mu katyabaga so katugeze Mutukula katugeze
mu bitundu ng'eri Kenya side yawo Malaba wateekwa okuba nga waliwo enkola yonna ekakasa then abantu abajjidde mu nnyonyi era nabo balinawe babayisa okukakasa nti embeera tebatuteeka mu katyabaga olw'ekirwadde ekyo. Okay. Yeah. Mpuliriza kadde kaweddeyo Nola Nakatemwa agambye nti mwebale kuweereza obubaka tubufunye bulungi kwali awuliriza kuliko mwebale kuweereza nze Kagere MC wa Kiso obubaka tubufunye bulungi okay naye asima busiimi naganze Matumpa Gwandi Masaka naye nze okugulu kunsanyalala ko sikabonero k'Ebola onaga Kakande ali mutetema Kakanda agamba nti naye mu kyalo amawulire ku Ebola tetugafuna bulungi bagenda kugatutuusaako batya. Okay. Ndoza CBS wanje Hello. Okay. Kale katugende ndoza nabo ebindala ngenda kukikwano kanjira njiyitamu edakika tusigaza ziri 3 zokka tuombe nga tudduka musawo Sekisambo Patrick kantandike nawe. Neyanza sebo omutesitesi njagala okwebaza abatuweereza message zino oli aboozezza mukyala Moyire tugafuna bulungi gagenda tutukako tutya twagala okusaba buli Munnayuganda wonna wooli yenna awulidde omulango waffe gwe tuli mu kukuba fukulaba nti nno osomesa banno somesa famire yo somesa banneighbors bo basobola okubeera nga bafuna message eno era njagala okumwebaza nti gyabaddeko ku radio yaffe eyabujjajja nga atuwuliza emanduzo kati njagala omusaba asomese Bannayuganda abamulinaanye nabo abakubizi basobola okubeera nga basomesa bannaabwe bwe tunaakola ekyo ojja kwesanga nti buli muntu ajja kubeera nga afuna amawulire agakwatagana akwebula naye nga n'abasawo gye bali mu byalo byaffe gye tuwangaalira naddala ga gavumenti fuukulaba nti nno otuukayo basobola okubeera nga babasomesa ku birwadde bino ebyenjawulo oli aboozizza okumusannyalala si bubonero bw'Ebola njagala okumusaba agende ku ddwaliro abasawo basobola okubeera nga bongera okubeera nti ndo bamwekebejja kubanga ndwadde nnyingi esobola okubeera nga zireetera omuntu okubeera nga asanyala mulimu puresha mulimu sukaali n'ebirala kati nyamusaba agende ku ddwaliro erya gavumenti erimukuli okumpi abasawo abakugu gye bali bajja sobola okubeera nti no bamwekenneenya era bamuwire kyekimusumbuwa. Okay. Sibulira ddala batuwuliriza njagala okwebaza Bannayuganda mwenna abagibaddeko nga mugiwuliriza njagala okwebaza sebo omutesitesi wamu ne radio no management ya CBS yonna okubeera nti netuwa omwaganyo okubeera nti tujja nisomesa eggwanga njagala okwebaza abasawo bonna abalwanya okulaba nti n'ekirwadde kyaffe eky'Ebola kino tukirinnya ku nfeete njagala okwebaza ebitongole ebyenjawulo UNICEF Ministry of Health Solution for People IDI n'abalala okubeera nti nebafuye okulaba nti nno community zaffe zisomesebwa okubeera nti bakubye ebipande okulaba nti abantu bonna bafuna information eno njagala okwebaza bava ekitiza ab'oku byalo abasawo abatandikibwako eyo kubanga bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nti nno tulwanyisa endwadde njagala okwebaza ba political leaders njagala okwebaza abakulembeze bonna ku mitendera egy'enjawulo bonna bafuye okulaba nti nno endwadde zino tuzirinnya ku nfeete Ssemukama okay. neyanza sigaddenze Sam Patrick Meya Mutebi gyali abatumidde n'omukulu Yiga Benon gyali atuwuliza Ssemukama. Okay. Yes, ampuliriza tuli mu kumaliriza nga tumaliriza ne bwana Simbi Michael wano waliwo Bakabulindi Patrick message gyataddewo eri mu Lugereni nga agamba nti tuli mu biseera ebisembayo eby'enkomerero Katonda yagamba entalo enjala endwadde zitabuna naga nti Ebola kabonero kamuku kabulaga nti enkomerero etuuse maliriza tweyanzeege endowooza y'omuntu kyabugagga kye kyekisookera ddala naye ekikulu mu byonna ffe tukole ekyaffe mu mbeera eriwo ate ebisigadde binaatusangayo nange njagala kwebaza abasawo baffe ab'oku byalo ate n'okubakubiriza olunaku olw'enkya olwaleero tubadde n'amagombola ag'enjawulo agabadde gasomesa bavye ekitiizi okulaba butya bwe twaŋŋanga embeera eno nga balangira nti Ebola takyaliwo naye ate ng'amaaso gaffe gasigala gakyagenda mu maaso n'okuwuliriza so n'okulaba ate n'amatu gaffe nga geeyongera okuwulira. Okay. So olunaku olw'enkya ab'e Wakiso gye tuli ku ddwaliro Wakiso Kasangati nkimanyi nammwe gye muli
Mende tuli Wakiso ku ddwaliro, Wakiso Town Council tuli Wakiso ku ddwaliro, Kira nkimanyi bali Kira lunaku lwanca, Kyengera bali Nsangi era nabo lunaku lwanca, Busiro North yonna lunaku lwanca. Tujumbire abasaaba baffe batuteekateeka, twagala okulaba twanganga tutya ate tusindiikiriza tutya ekintu kino ekibadde kituzimbyeko akayumba. Njagala okwebaza bakadde bange bakama bange okuva ku district, mukadde waffe atwala ebyobulamu Dr. Mukisa Emmanuel wamu n'olukiiko lwonna olufuga ebyobulamu mu district, tugiyita district health team. Njagala okwebaza administration, Cows office, governor waffe omulungi Matiya Lwanga Bwanika ne banne bonna betukola nabo. Tweyanzeege ate mwebale kutwesigisa okusigala nga tukyayogerera ebyobulamu ate n'okwongera okusomesa eggwanga lyaffe Uganda ate ne munna Wakiso okutwalizaamu. Tumiddeko nnyo, tumidde abanvunaanyizibwako ab'amaka gange ate n'ekkanisa yange mwenkuŋŋaanira ku lwa Katonda n'ensi yange. Ampuliriza program bwetu bwetambudde ey'olunaku olwaleero, nsonga za byabulamu ndowooza tusigadde kye kimu, olina kye weeyongedde kutwongera okwerinda obulwadde buno buleme kutuddamu nga bwe bukoze obulamu tebulina sipeeya bugenda omulundi gumu tebudda. Nze Kalule Lameka Olivia Kwagala ayingirawo n'amawulire